Coming up on AC Media. Waliwo mukazi gwe bawase wakanga alwana baganda b'omusajja baveewo. Asigale watya? Je bali. Waliwo mukazi gwe bawasanga alwana bawe kwagwana na baganda be. Olwokuba muganda wa mwadde fees. Amwefunze. Olwokuba mama amukubide namugamba kino kinnuma ng'alwana nnyo okulaba nga tannakyaddamu bakolera okuva lwe yamuwasa. Waliwo abakazi abawasibwa ng'alwana nnyo abaana be bazaala ebweru baleme kulabirirwa. Nendo mukwano biki byogenda receiving abana abatagenda labirirwa bagenda ku affecting abana abo bobonaabonera. Ekitegeera. Agenda kera ku machanga ya MP we mashindi. Ngono gwakotogera okulabirirwa. Nga naye abbira wali awo kumpi. Abagambe banayite munkuba nsata wange yegundi. Muganda wange yoli MP. Ngeebya ddala muganda okuba kitawe ya muzaala. Coming up on AC Media. We inspire. Tugenza waliwo omuntu yampandikira message awo. Nangamba nti omulamu amufuukidde omulamu. Nekimanyi Nalongo abalamu batulemesezza obufumbo. Balemesezza mu abaagala okubulemwa. Nalongo kale gweyinza bwatu nakifunako. Omanyi nti n'omulamu ayinza okumalako emirembe. Mwe abaagala okulemwa obufumbo. Mulamu ajja bamalako nnyo emirembe. Kati omuntu ali eyo nga obuzibu bwa mulamu akola atya? Bwe waliyo abantu b'omanyi nga muzibu nnyo akuvuma toliyo agamba oyo bamuwasa baki najja byonna n'abikola. Mulamu oyo ng'asula wano ku buliri kw'ensula. Asula mu nnyumba. Kyembuuze si kyozeemu. Ku buliri kuno kw'ensula mulamu ono kwasula. Si kwasula. Si kwasula. Naye nze nsula ku buliri kuli. Gwasula ku buliri kuli. N'omwami wo bagweka. Nebazi. Ate abantu mulamu wange sina musajja. Ku buliri, Nze nsulako ne muganda we. Kitegeeza nze gwe baawasa. Yabeerawo buki? Bubeezi. Kata annomya atya obufumbo bwange nga nze nsula mu buliri naye asula ku bubu. Naye nti Nalongo. Ate yankubira okunfiirako. Mukwate. Mugambe ndi waka akubulire waali. Olaba Nalongo. Abalamu bano kale nga tuvudde mu biri. Abalamu omuwala w'omuntu nga mulamu wo. N'akwana okuva lwe yakufuna. Okuva baawo wa muganda we yakufuna. Oba agende ku kkooti musange. N'akuvuma. N'akubizza. Ne baawo n'atandika n'okukukyawa. Olw'ebigambo by'abalamu bo. Obukimanyi naawe Nalongo. Abalamu abamanyi abo nga batandise okwekiikamu. Njagala nkubuulire ese. Njagala njigiriza omuntu yenna eyandaba yiga okwagala omuntu atakwagala. Ogenda kikola otya? Omusajja oyo watuukira okuwasa. Obawo abantu bangi beeyerekereza. Ate singa yayagala muganda wamufunira ow'empisa ennungi. Ye yandibadde aleeta gwe bawasa. Kagere k'otaaleeta wampisa mukwano gwo nga nze ndiwo. Kyenva manyi ekikuluma ne nkwesonyiwa. Kuba singa tolina gweyagala afumbe wano zatali mujjawo mpalampira ki? Ebiza bw'otaba na katuli ku mutwe oba n'ekizibu ku bwongo. Anti balina endowooza nti balaba omusajja akolera ebintu by'atabakoledde. Anti era naye anti kyenvudde gamba nti mbulire muli ani asulamu. Gwasulamu. Kitegeeza kyaba bankolera ebintu ebitafaanana bibyo. Ng'omanyi emirimu gye nkola nga nzigaddewo oluggi. Tomanyi oba muganda wo munaaza. Tomanyi oba nze musiiga ebizigo. Tomanyi oba nze namunyize masaagi. Tomanyi ebintu byange byabugagga bye namuwadde. Kati kitegeeza kyenva nnina ofuna ebintu ebyo kuba mbikolere. Gwe n'otabifuna. Okitegeera. Naye n'eddagala n'ekikolo liri ki? Togezanga n'osumulula akamwako n'oyomba ne mulamu w'oyo. Wamusanga waawo ne muganda we baakulaba meka? Babiri. Ono muganda wo omuwala yatakwagala naye oli yakuwasa akwagala yalina ensonga lwaki yawasa gwe mbonna be yalaba. Singa yali ayagala ba muganda we yandibadde yaleeta baakola ki? Baawasa. Takulesa mwana wo mbu takwagala. Kola bino wammanga. Takubuuzizza tonyega tomubuuza. Watakubuuza naye tobuuza. Ati waliwo omuntu akukyawa ne bakuleva nga ne bamubuuza takuddamu. Waliwo omuntu akukyawa nga ne bw'omubuuza agamba nti anvumye. Okwewala emitawaana. Tomubuuza. Watakubuuza tomubuuza. Tomubuuza nti kino ekijuko kiri wa senga. Ngendo kyegirewo. Senga onaalya emmere. Anti kati ng'omubegera ng'ogireeta aba togireeta. Si mukazi munno. Enjala bw'emuluma ekiyungu amanyi wekikola ki? Wekiri. Wali wa muganda wakabonera akalaga nti naye waabwe. Naye we. Si mugenyi.
okitegedde omugenyi gwe bafaako bwe batekwa bwe kitabo tamanyi wekiri naye ono watukidde okubanga ayagala nakunga oba wanaasigale okitegeeza amanyiwo nnyenda wamunyumira ali comfortable ng'abeerawo tayinza kulemwa kwejjulira mmere kubanza n'okugimuwa n'agamba yakeddemu obuki obutwa bega mmereyo tuuza omwana we muwe emmere ali tuza bbaawo omuntu w'abandi okitegedde va ku muntu w'abaki w'abandi bamulamu abakola ebyo abasajja tebatera kubeera waka batera kubanga omusajja anyuka bugenze akomawo kiro nnyo oba ng'abeera safaari naye nte waliwo era n'abasajja abalala nga ye ku baganda be n'omugamba naye mwami wange webakunyigiriza bakunyigiriza mu kibaddeyo kibeko ne bakukuba naye Nalongo wali waddekawo n'omuntu nakumalako ezo firimu tuziza nnyo wali otuddekawo nga mutudde awo oli ka tv weerabira najje nakyusa kyano najje nakyusa kyano ebyo twabiraba alabadda kati okolawo okyawo okimanya nti eyo tv y'omuddiro y'abantu bonna guleyo ogise mu kisenge osibewo kyogamba naye agenda kujja agirabireyo wamala okulya eswani n'ateekaawo tewali mutawaana alidde kyekikulu kuba omuntu bwafenjera bagamba olina empisa enki embi alidde bw'ojjawo essowaani n'ojooza obaaki tolina munna nze bulamu bwange njagala nnyo emirembe ate nze nyina omuntu gwe nnyanguwa okusonyiwa kasita nkizuula nti mulamu wange alina ekizibu ku bwongo nenkiriza avinga waliwo ebikola bitakola muntu mulamu ng'omuntu yenna akikola alina okuba nga alina ekizibu ku bwongo kasita nkiriza avinga ne bwokola ki sowaani gy'oliriddeko nga njijjawo nga njuza nga nkireka musigala siri muka musajja osigala muka musajja yakuvumya eddira nga kati weekozaaki njagala ebitabo ebisinga mubirabe nga biki temudduka ku sipiidi na muntu gyaddukirako omugobera ki kuba naye agireseewo ng'akimanyi nti sikikola kirungi ojja kunyiiga mulage nti mubikuluma tekikola ki tebirimu omanyi wano eno bwe tulongoosa wano ssanyu n'ayiwaayiwawo amata n'omunaaza bulungi n'agavulula gonna gonna n'ageeyiira noddamu n'omunaaza otegedde kakati ssanyu tumukola ki oyo omaze okutegeera nti senga w'abaana be entegeera ya ssanyu kubanga ye muntu asobola osanga ennyumba etukula n'aliwayiwawo obuwunga ye mwana omu oba olina kuddamu otegedde kati omukola ki ng'akikoze anti kati oli mwana oyinza kati waba akuzeemu oyinza omukubamu kibo kitwale nti olina omuntu omukulu ng'entegeera yaki yakyana kituufu anti okimanyi ssanyu omugamba kino naye tokiddamu ani yakugaa nti awana otuba mugamba eti munaawulira omwana ye muntu kugamba nti bw'olabanga enkuba etonnye tofuluma ebweru n'akulabiriza n'afuluma mami yeebase naye nga neggulo wamukubye kitegeeza amagezi amangu g'olina kusibawo ng'ogenda okwebaka aleme kukola ki kuddamu awo waliwo ebintu tutangira ne action nga si bigambo nga tubitangira na bikolwa nti mulamu wange olesewo essuwaani oyagala kuyomba kyenva nzigyawo essuwaani n'enjooza nosirika nenkuta nenkujjako engalo nziseregana balalu si wabaseru katebe wange kati gwe okalina kuba muganda we yampasa kati obudde bwo nange bwe sikuwa kuba sibukola ki omuntu mulage nti gwe mu by'olinako obuzibu takola ki si kizibu taliimu mutwitinge nambeera okitegedde kubisa ebikola bwoti kubanga lwaki aliwo nga naye asobola okufumbirwa walla ntegeera eyo yensonga lwaki ali wano awo singa abadde ali understanding person singa alina naye gye bamukayanira alina eddalye naye yaddiba mu nsi yonna nga wa muganda we walina okola ki okubeera walina okubeera bwerege n'omuntu talina amwagala kinyiiza kya busungu talina amubiitabiitako kuba singa bamwagala singa bamutwala buli kintu ekirungi kiba nenanyini kyo nnyabo buli kirungi kiba nakivunaanyizibwako kati ono baganda be bakyamuvunaanyizibwako nze nerege n'oyo ng'ate nze ono yebaze yanfaako kitegeeza singa nalina bbaawe nze nkyabasekerera nnyo ati Nalongo olaba waliwo kali webikusukka kwalaba n'okaaba ate busiri we bakuluma nze alina omusajja nkabire eyaddiba n'okubira omwami wo kyolaba mwami woto mugamba namugamba n'abadde bakikola muli bakyamu oli gweowaabira ono byakukola oli muganda we ono omukazi omubi ono gwolaba aba muganda we oli omusajja kati gondidde oli omusajja owaabira muganda we omwana wanyina ne kitaawe kati omusuubiramu ki ndejaga omwana wa muganda we wanyina mugenda bambi tekisaba anti labayo olaba ono wotabeera nga gamba muganda we nti wafulumye mukatete akampi wagezi nosinkana abasajja omanyi lwaki muganda we takugobanga kubanga teyakuwasa ono amukulabirire kyogamba muganda we yeyagaana ono okufumbirwa akuume ggwe
kitegeeza muganda we yagenda okuwasa nga ategedde lwaki gwe gwakola ki gugwa wasiza wabula gwe kono yakwogereko gwe lwana nnyo oleme mwogerako mba mufuusa abasiru bameka babiri gwe muleke yaba complaininga ku gwe gwataawasa muwe chance ekwogerako buli kyakola ki kyayagala buli kyayagala wabula gwe oba oyogera n'omwami wo mugaye kuli kayo taata muli mutya wano ewaka nti bannange tuli bulungi senga w'abaana ali atya nti talina buzibu okitegedde ye ne wakulopera wabula bw'ofunanga obudde bugambaawo omugamba naye munnange nze ndabye senga w'abaana okyeka teyanjagala bulungi senga w'abaana alina obuntutu bwankola obutampisa buki naye oba bwanze gwatayagala naye kasita senga w'abaana bange ananjagala ku lw'abaana bammwe nosirika kiiseewo ng'ali ne mulwali ne gwe ono buli kyakkola obanga agamba nti bbaawe yamugambye akikole ki akikole ng'otandika nze nakulaba baganda bo bampisa bwe bati bampisaamu amaaso noddira omusajja ne mumalako emirembe mu firimu gy'ataatandika nako yadde tamanyi na bwe yajja kuba abakazi tunyoomangana nnyo abakazi ffe tulina obuzibu ku bwongo toyinza nabbu teregeera gwe omukazi alaba n'okugula obukazi nze olaba mukazi ng'atunda ebintu nsanyuka nnyo nga mpagidde omukazi naye omukazi ogenda omugulako nze limu nagenda mu tawuni nga noonya ovulo z'omwana olaba awo nga ku magoba akeedi awo wennyini wenkolera otegedde kati nalinga ku magoba akeedi olwo nga maduuka gatunda ebintu by'abaana naye omuntu akulaba nti ozze mugulako n'asigala ng'anyiga essimu n'ogamba laba ffene wavuddewo ka ng'ozze kunoonya ssente naye oddidde essimu eno gy'olaba gy'oliko ekulemeza olaba nze kasitoma okugiyimirizaawo yeetaaga data naye ogenda kuddayo ekotole kuze wakoze eggulo okusaako data omuki omulala kubanga nze abadde azze okugula nkusanze oli ku ssimu era navaawo sibaguzeeko kintu kyonna neŋŋamba bano tebategeera saana bawagira balina ekyo kibeerabeera mukyala ku mukyala nenoonya abategeera nengula ebitabo ntambula nenkola ki so nga ate mulimu abakazi abategeera naye abo be batono mu bizinensi okitegeera abasingamu asitula olugezigezi n'aluleeta eno gyakolera buba wadde oli bulungi wanonya eki sigala yeewakaawo abeetaaga okukola bajje bakole ki bakole kyobola abasajja bakola bizinensi ne zifa nga buli kadde agamba mune mutamu tetukola onaakola otya ng'entegeerayo ya ssanyu buli kadde oli ku ssimu aye n'omwana ng'ategeera nannyo abasinga abantu abakulu kubanga basobola omuwa kyayi n'agamba n'akaaba ng'alabye ekyayi simata si bbeere n'agamba mubitwale bwano waliwo akakodyo naye nga wa myezi gino n'akaaba n'agamba lino si bbeere bano bali ku birala era n'akaaba n'omwebbeere n'asirika so olina kutunula butunuzi kati waliwo omuntu ng'entegerayo tolina kwogigeza mulamu w'eddagala liriri eri kusirika mutunuulire ate lwana nnyo ne bbaawe aleme kubimanya nti ono alina byakukola bw'oliwo okyogeddeko olaba akoze bingi kiiseewo mu ngeri yalwalinga bwenjo yetereeze kati ye anyigire kwogerako omukazi akola bw'ati ono oleba wamukonayo akagambo just omulage bulazi nti nze obudde bwa muganda wo bwesikola ki bwesiina si ye yandeeta wano olakate okulangana n'omuntu gw'otajjirira eyakusanga mu lugendo lwoli mu kutambula nga yalugjamu buki buzi abeddagala lyabwe nosiranga bikwatako mukitegeddemu abalina balamu ngaga mulamu wange nze munange naye okwagala nze ate neesiimye senga sanywa njagala nnyo neesiimye nze senga w'omwana nga njagala nnyo banaabeereraga abasi abalamu nze balamu bange baafuuka baganda bange kubanga n'ekika nali nnyina kitono alhamdulillah abanaye balamu bannalongo tusiima si byangu naye naye katonda nsaba nsinkanya abalamu abantu olaba abantu abasinga tubayita babi naye nga naawe olunsi oba mubi waliwo omukazi gwe bawasa ewaka ng'alwana baganda b'omusajja baveewo asigalewo atya gye bali waliwo omukazi gwe bawasa ng'alwana bbaawe kwawana na baganda be olw'okuba muganda we amuwaddeyo efiizi amwefunze olw'okuba mama amukubidde n'amugamba kino kinnuma ng'alwana nnyo okulaba nga tanakyaddamu bakolere okuva lwe yamuwasa waliwo abakazi abawasibwa ng'alwana nnyo abaana be bazaala ebweru baleme kulabirirwa nendo mukwano biki byogenda olisiivinga bano abatagenda labirirwa bagenda ku affecti nga bano abo bobonaabonera ekitegeera agenda keera ku makya nga mp w'emashindi ngono gwakotogera okulabirirwa nga naye abbira wali awo kumpi abagambe banaye temunkuba nsata wange yegundi muganda yange yoli mp ng'ebyaddala muganda bwe kuba kitawe yamuzaala so balina okwebeerera kati olaba ono gwakotogera bwafekitinga obwo nyono abatababitegeera bagambe nti kale no mp baganda be babbi kati buli mukazi andaba nga olinamu ku magezi lwana nnyo baawobere ng'omujjukiza nti bw'oba olinayo omwana ebweru muwe obuyambi bw'oba olinayo omwana ebweru muweerera akole ki aleme kumenya baana bo mu bukulu ng'olunsi wafa nadda
naye omusengi gwe wagusima ogaana abaana abalala okulabirwa bwojja nti bo si bakafeero kyokka ne baana bagamba nsagala abantu wakanze wenfumbi omwemu wange bamufumbiddwa nze katoleeta abantu oyo omukazi abamubi bwomutegeera matu namuwasa tasaana kuwasa anti amaka agataliimu muntu ayagala abantu tegalwawo kulaakulana era amaka ago omukisa omanya gwa musajja anti ze badde mayi yeewala bizibu galwawo kulaakulana ate bizibu ki omuntu omanyi kyawukanamu omuntu omanyi waliwo wobeera n'omuntu natandika okulonda emize naye waabeera eri n'ajja kukyaya nongaba naye n'omwaka n'omwaka ali naddayo eri gy'agenda olaba omuntu alukira okujja okuba ng'abeera wammwe aba n'ensonga lwaki waabeera tewali nsonga lwaki omusindiikiriza aba tamusindiikiriza abantu abakazi gwe tomanyi bakazi omukazi bamuwasa neyeefuga omusajja ng'ayinza okulowooza alina ekipande kye lyeyamunywera eddagala kubanga aludde naye emyaka 10 amumanyi nnyo buli kadde n'abeera nga amulagiranga mutabani we bamanyi bapiininga ne beefuula mbu basaba kumba ali ku mwana wa bannaaloga agetaageta aloga babaloga nga yeefuula nti ewaka kulaga ekifaananyi nti wa ddiini nnyo naye nga mulogo nnyo n'amukyayisa abaana n'amukyayisa eŋŋanda n'amukyayisa emikwano n'amusigaza yekka ng'essimu mu ngalo omusajja yenna mpulira eyo nga tokyalina mumwa wakamanya gwe okoze kyamaanyi okusanyawo ensi yo n'obutonde bwawe alina okwogera kubanga n'abaana bo ojja kuba tosobola kulagira nga taata ojja kutuma omwana ng'amala kutunulira maama anti abeere n'agamba kya mami afuge waka mami alina n'erinnya lyamuyita mami balina amanya gata mu madamu nojja okusaba omwana waagu najja okusaba fees sooka ogambe madamu omwana omukazi gwatalabira n'akeera nga talina ssente zakulya ne bamugamba nti kankubire madamu ndabo batuwaayo ssente naye nga ate madamu yagoba omwana ewaki tulaba nga bwe bamugattale ku firifeezi laavu mukyalo wange amayinje teri laavu ejjako omusajja ntegeeraye bw'olabanga omusajja akola ebintu etali bya kitegeevu manya ali ku firi zino 3 esooka ali ku firifeezi bamuwayalingira manamanya ali awo so naye nalonga okuba nnyo abakazi bamuteetereze mugenda kufuna emitawaana ebintu byokola abaana b'abanna olwaliro tunula saa mukama akuwe bulamu bigenda kudda mu bulamu obirabeko kijja by the way lakyosiga kyokungula abasanga tebakitegeera obisaavinge ojja kiwulira mukwano aba abakazi enjagala bawa ofa buli mukazi amanye nti tewakyalira nsiko tewasagula ttale mujje Mmengo kumuteesa wano mwenna buli gy'oli mujje ngenda bawa ofa babuulire banyonyi ngenda bawa ofa mbateerewo omuntu agenda obbayambako nga mugula akadagala kokka kali ke bakozesa babayambeko mugende bangaki naddala oyo atakyalira nsiko koyo okubeera nga babawaabira emisango gisusse butasagula ze nekugana ninakugamba nti waliwo abasajja abatabikkiriza abakazi temu nze ngamba mu Buganda abakkiriza mu kalica yaffe ate abatagiriimu mbaaga zaaki bakitegeeza nange simbamanyi mujje Mmengo kumuteesa wano munkubira essimu mususse okutuweebuulanga yanjala omukazi akubize munne Nalongo wuuyo n'ensiko ye mulina okusagula akadagala akasente mmeka tewakyali misota bajje oli alina byatunda ebbeeyi ebala naye nze nja kwogerezeganya naye ayambe abakazi bange tukikoleko kitegeera tukikoleko mwebuulirire mujje bambi kumuteesa one university oyo nabadde Nalongo kitone abasanga musinga okwagala mukomusajja omukazi omumpi atalina mutawaana abantu bonna bakwagala Nalongo obasoma mu comments zaffe simanyi anti watompereza linki kati wampereza linki mbashowa nti nyino laba share nja kuweereza linki naye ne ku TikTok abantu bakwagala nnyo Nalongo era ekyomusomo ekyo kyotegeka tujja bagamba date tujja bagamba wawe gujja okubeera 18 gujja kubeera ku tavani mwami Devcom yasazeewo gutegeka nga ntyakubira gavumenti omulanga nfune basaponsa nga bategeka eggwanga lyonna gye bawulira olulimi luno lwenjogera ng'abantu bajja ne basomera nga tebasasudde kintu kyonna ate wona tujja kutuukayo ne kati David yagambye nga tajja basaba kasente kanje eri mugaya basabe mutwala abantu bange basobole okujja basome nga bangi mu bungi kubanga bangi n'abaana ebirango biki abazadde tetugaana naddala mu abakazi muli bize betwabitegeera dda baddiya naye byo mikwano njakeera wonja kubawo n'akasenge k'abaana abawala mubandeetere mu bungi tunyumyemu so nza mukitegedde tubadde wano ewa Nalongo kitone etayagala mukomusajja omubwati Saalongo tayagala muyita senga alina kitone gwe kimuyita kitone
tugenderaawo nakite Nalongo kitiibwa kyo kinene saagala kyongerako abakyala mbawadde offer mu Jemengo buli mukyala eyatya mu nsiko Nalongo agenda kubayo n'ensiko ye n'agenda obbayamba agenda kubeera waawo tulabe nga tulwanyisa eyo enki endwadde embeera eyo kubanga abasajja bakikomplaininzeeko nnyo bambi gye mukonya okuwoza mbu simanyi mulembe gukyuse simanyi byadda mikwano mujja kukiwulira ezo ennyumba ezo nga ennyumba yonna okubamu katooki kijja kukola but S1 got up with S media huge guys we are rebranding reason being nti twalabyeko S media omulala so tulina okwongerako huge waliwo yazina atwala erinnya lye S media Facebook okakasa kigezo oli w'amaanyi kino kinafu tebakibba nakatatoyo ananzijawa simanyi ajja kuja naye temanyi ajja kufuna kizibu naye nga kozi ng'akyusiza erinnya naye ng'anajja nga esi nga si yeggwe tajja kumufuna awe so abadde Nalongo kitone banaye mugende ku ofiisi ensonga ezimu bagende ne ku YouTube babeerengayo babeere nga balaba stories obateerayo bagende ku TikTok yange bayiza nkozesa Nalongo kitone nampijja alina kyongamba jangu mu comment section nja kubambiraba awe balo ebitasobola kugwera ku ssimu wena kulaba Nalongo abantu bayiza bangamba ebintu by'amaka ku ssimu muleke kintu kyene bwe kito kifuula cheap ate Nalongo by the way gwe waba oli wala ng'owulira ebbanga ly'omaze nakyo kikulemye okusolovinga kiwa olunaku onnoonye kitegeera ate Nalongo tugamba sibe bana bajja okwogerako nga musaala tuno nga we mutya nyoyi naswala naga sijja genda Nalongo ajja kundaba face manga abantu bangi babeereyo nga batya gende wa Nalongo tamulekerawo okunkubira ekiro awo ne bakubipinga essimu n'omwana agikwata ajja kukoowa bw'okuba essimu n'akukwata mugambe lw'oba oyagala okujja okundaba ku ofiisi akolera mu line-up ye y'abantu abajja okundaba ku luki ku lunaku olwo abaagala okwogera nange personally bw'olaba sikutte waliwo ajja okubakutte jangu ku WhatsApp nja kuddamu yes jangu buli kimu mukimale twagala amaka gabe nga muve mu byaffe by'olwali nzisawe na omukolo naddala omwaka guno omwami yansuubiza sabire nkola agamba vivi gamaanyimu Nalongo nti basuubiza ne batatuugiza kati olina okukisabira n'okukisiibira bade manyi otya side yange iye kale naye yange ndi ready so guys olina okukisabira n'okukisiibira n'abalogo basezi bonna n'obasiibira bonna nenga tuyina teekwa kijja tulina okufumbirwa kigenda kugirayo ebibbo ate wali Nalongo tuyinza obutafumbirwa abalongo bwe basiba bwe basimulula mbayite mbagambe omukolo gwa esi nze singawo ensonga olaba ateekateeka inobuulira omwana omuwala gwamanyi so ngabadde Brian yabadde ku camera yes so twala omukisa bagamba nti Joy Star Fashion Store ono nasangwa ku Ham Shopping Mall omulyango gw'oyingira ekisaawe Ham yatukoledde ali mu kuzimba kisaawe ebyo mbeerawo ne mugamba kiri kibuga kirala nnyo so mugende wa Joy Star ku Ham Shopping Mall edduuka U73 U74 U75 engoye zonna yaziriisa esi nakano kankaliseewo abantu bonna abankubira amasimu Nalongo wantegeseeyo emisomo Nalongo wantegeseeyo emisomo sigenda gitegeka mu abasobola ogitegeka mu bitundu byammwe ebyenjawulo mu organizinga ebintu ebyo nja kubawa omuntu alina otegeka nga bamuyita Devcom atera okukwasaganya ebintu ebyo nja kubawa ng'ennamba ye abana bankubidde nga mwe mutegeke eyo ye abakolera omulimu gumu gwakundeeta kibe nga kiggwa okitegedde ennamba basomere ennamba ensimu yange ezo 553536334 kiddemu 0753536334 abeera ng'ogibateerayo yes so ali gwe ayagala okubanga ate Nalongo otegeka omusomo eyo bantu bangi muyeyo mwagala kuyigiriza bakyala bamwe abalema n'abasajja nabo mutugenda bategekera byonna Nalongo abikolako so guys Nalongo yoyo naye nga nkyabagamba nti Joy Star Fashion Store yaleese engoye zonna eza buli kika yaleese amasaati agagalabika obulungi gwe omuvubuka ali eyo ayagala okunyuma agenda ku deeti ayagala okuproposinga ebintu byokugenda okuproposinga nga muzimuzi n'engoyegoye kivula abakyabaswaza nnyo n'otuuka eyo omuntu n'agamba n'agaana okukkiriza n'ogenda ng'okaaba oba tewanyumye mukwano so mukwano
genda wajoyista buli kagoye akayina eri omukyala eri omwami buli kimu obenga ate onyuma. Still Satellite Hotel bano basangibwa Kisaasi Kyanja Road, balina hotel rooms ennungi, balina parking yard ennungi, balina emmere ennungi ate era nga balina Satellite Health Club whereby gwayagala okusala ku masavu, gwayagala okuvaako stress, gwayagala okwewummuzaako byonna nga obyagala nga obitegeera, genda ku Satellite Health Club ku sente entono ddala, osobola okusasula monthly, osobola okusasula weekly, genda n'omuntu wo kwegamba buli kimu kibe nga bakikola. Balina sauna, balina steam bath, balina aerobics, balina gym ne massage therapy. Mbadde AC wano ku Talk with AC, S Media UG. Mbagala nnyo tusinkane maaso.